ebivudde mu joint press conference ekibiina kya National Platform n'ebibiina ebiri ku ludda oluwabuzi bwa gavumenti obwakujja enkyukakyuka omuli FDC omuli anti omuli UPC n'ebibiina by'ofiisi ebirala bivuddeyo okubaako okumala babaddemu ku nteekateeka ze babaddemu ez'okulaba nga embeera kano Dr. Kizza Besigye egyalimu ekyuka era nga baawo ekikolebwa batuuse okubaako bye batubuulira kubanga edda bali mu kafubo kano nga tewakkiza bannamawulire naye oluvannyuma bamaliriza basazeewo okubaako bye boogera babuulira bannamawulire biki ebivuddemu era ki kye basazeewo asobola twegatteko tulabe ki kye basazeewo era batugambe biki ebivudde mu lukuŋŋaana lwabwe luno ebigambo President Kyagulanyi abitandise. Thank you very much, ladies and gentlemen, members of the press, for being with us, especially at this late hour. We don't take it for granted. So in brief, we have just met leaders and members of different political formations. We are here united. Line in. We'll tell the name later. To stand in solidarity with Dr. Kizza Besigye and other political prisoners and prisoners of conscience who are still being held illegally in prison even after the pronouncement of the Supreme Court. We are gravely concerned by the deteriorating health of Dr. Kizza Besigye, and we are also informed that there are other prisoners that are in a similar condition. We appreciate all Ugandans that have shown concern, and many of them are practically and verbally standing in solidarity with Dr. Kizza Besigye, political prisoners. Together, we are issuing a 48-hour ultimatum to the regime to release Dr. Kizza Besigye and other political prisoners in compliance of the Supreme Court ruling. If not, we shall announce a series of national actions to rise up, for people to rise up and end this impunity. We thank you very much, and we call upon all Ugandans to join us in standing in solidarity with Dr. Kizza Besigye, but with other prisoners of conscience that are still illegally held in prison. Mu Luganda tubebaza basibo ne bannyabo okuba nga bwe tukuŋŋaanye wano abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo ne bammembers b'ebibiina ebyenjawulo tukwataganye awamu twegasse okuyimirira awamu mu baseruganda ne Dr. Kizza Besigye n'abasibe bonna abaasibwa olw'ebyobufuzi olw'endowooza yaabwe era nga bakyakuumibwa mu makomera mu bumenyi bw'amateeka oluvannyuma lw'ekkooti ensukulumu okubata. Tunyolwa nnyo era tukwatiddwako nnyo olw'embeera y'obulamu bwa Dr. Kizza Besigye gye bulimu kati, era nti n'abasibe abalala bangi bali mu mbeera bw'etyo eyeraliikiriza. Tusiima nnyo bannayuganda bonna abantu ab'ensi ab'enjawulo abatali bannayuganda abavuddeyo ne bayimirira Besigye wamu n'abasibe bonna abefuzi. Tubeebaza nnyo abayimiridde nabo mu bigambo ne mu bikolwa. Nga tuli wamu tuwadde ensalesale ya ssaawa 48 gavumenti ya Mwami Museveni okuta Dr. Besigye n'abasibwa obumenyi bw'amateeka kakaddemu. Nga tuli wamu tuwadde gavumenti ya Mwami Museveni ensalesale ya ssaawa 48 okuta Dr. Besigye n'abasibe bonna abasibiddwa obumenyi bw'amateeka. Nkiddamu, tuwadde gavumenti ya Mwami Museveni ensalesale ya ssaawa 48 okuta Dr. Besigye n'abasibe bonna abali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka, era ne tubakubiriza mu ssaawa ezo
okugondera ensala ya kooti ensukkulumu okuta abantu abo kubanga tebalina musango. Ekyo bwe kinaaba tekikoleddwa tugenda kulangirira ebikolwa okwetoloola eggwanga lyonna ebiruubiriddwamu okuteeka akazito ku gavumenti ya Mwami Museveni okukola ekyo amateeka kye gagiragira okukola nyibwa amateeka buno. Mwebale nnyo, mwebale ddala basebo ne bannyabo. So briefly, you've heard a speech from the president, leading all the political leaders from different political parties. We are having leaders from UPC. You can see Dr. Kena is shaking with the president. We are having leaders from PP. We are having leaders from NUP. We are having leaders from PPF, that is formerly who came from FDC. We are having leaders from ANT led by Honorable Winnie Kiza, I can see. We are having leaders from JEMA. I can see Honorable and Chirige Mayanja and few leaders. I think the political parties I'm not seeing here. I'm not seeing the leader from DP. I'm not seeing anyone from DP. I'm not. Oh, sorry. I've seen the General Brigadier Mugisha Mount also is also here. We are not seeing anyone from DP. We are not seeing anyone from FDC of Najana Nkombi. I can see the former leader of opposition, Honorable Nkiza, Honorable Wafro Gutu, and other leaders are here. I can see the president with his assistants, Dr. Zedriga Alina, and Honorable Jore Mugisha, Honorable Jacqueline Mugisha from Western Uganda, and other leaders from the parties. So those are the parties we are having here. Tonight they have issued the ultimate statement of the 24 hours. Fair to do that, they are going to be declaring other activities countrywide. Esawa anamunana zebadde Mwami Museveni ne basajja be okulaba nti kino bwe kinaati kikoleddwa mu ssaawa anamunana bajja kuba balangira ki ekiddako. Ebibiina ebirabiddwako ye ANT, UPC, Honorable Akena, Honorable Akena wali wano, wali DP terabiseeko, FDC Najana Nkumbi terabiseeko. Okay. Ebibiina ebiriwo ndabyeko ekibiina kya JEMA, ndabyeko ekibiina kya ANT, ndabyeko PFF oba ekisinde kya PFF ekyawali Katonga kikwembera Dr. Kiza Besigye ne Ssangaria Serukwago, ndabyeko JEMA, ndabyeko Kibirige Mayanja, JEMA, PPP mukulu Saddam Gaira ndabyeko, saako n'abakulembeze so mufunze yembeera eyo eri wano. Tuyinza tulabe kiki ekinaba kizeeko okuva mu bakulembeze bano. Tukitegerevu n'olunaku olw'enkya bajja kubayo activity ku parliament okuva mu babaka ba parliament aboard of government nga Honorable George Ssenyiga yayogedde oba amuyita leader of opposition ku nsonga zino. So president bw'atyo agenze mu office okulambuza president wa UPC office zino. Jjukira y'omu ku abo batatuukangako wano naye basinga baze batuukawo. So bw'atyo ne president wa UPC Honorable Jimmy Akena olwaleero yeegase ku kisinde kino kulaba nti balwanyisa oba bavumirira ebikola. So nza tusingiza gino may God bless you and have a nice time. Kale byebyo ndowooza embeera mugirabe bulungi era mubiwulidde okuva eri omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Kyagulanyi ne bakulembeze banne okuva mu bibiina ebyenjawulo abakuŋŋaanye olunaku olwaleero ku kitebe kya National Platform mu lukuŋŋaana olw'enjawulo ng'ebigendereddwamu kulaba nga obulamu bwa Dr. Kizza Besigye butaasibwa ng'ava mu nkomyo zaalimu ko n'abasibe babyobufuzi abalala bangi bayitirivu bannaffe Kamaala abali eyo abaasibwa obwereera bwemagatayi musango nagumu. Ati byonna bye bitookiseddwako mu lukuŋŋaana lwaleero lubaddemu boogedde ku nsonga ezo okulaba nga babaawo ekikolebwa era nga bagambye bawadde essaawa 48 Dr. Kizza Besigye ateereddwa agenda ajjanjabwe
era bagoberere etteeka oba ekiragiro kya kkooti enkulu kye yawa nti nno ateebwe n'abannafuviza abalala abaasibwa obwemage bateebwe kuba kkooti y'amagye teriwo mu mateeka eri mu bumenyi bw'amateeka n'olwekyo nga baagala ateebwe baba tateereddwa call for action egenda kubeerawo oluvannyuma n'essaawa 48 ssaawa ya kulumba ali no General Museveni yanduga omwaka guno atabite byamannyo n'ebyokusaaga nga ntabo evudde ku Kano Kizza Besigye okusibwa kwe baali balesenga akabadi n'ati muviiramu amagenda ge kale byonna tuli tujja tugezaako bikuwa nga tuva yonna gye nabivudde gwa maaso gakumye ku lutimbe ffe we tuli Mukama akuume weeraba.